Kale nga mwana mulenzi Eddie Kenzo oba Edlisa Musuuza akyali eri mu Cote d'Ivoire okitegedde gye ya quarantine gye yamusanga era nga abadde awanjaga okulaba mbuno avaayo bamukomyewo wano mu ggwanga lye erya Uganda ku butaka. Mawulire ga nnaku nnyo nti nno abamu ku abo bayita abaseketerezi, abamu ku abo yayimbira akayimba tweyagale ne bagaana okukakkiriza, abamu ku abo abaalingawo ng'akyali n'omukyala Rema, omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo, mumumanyi bulungi nnyo ekiwala ekyo ekibeautiful kyaliko mu Ebonizi, kyaliko kidansa kya Rema, kibackup kye kugamba kibeerawo kisire Queen, kiri awo kibeerawo kaseera kizunga ne Rema. Evelyn Namulondo no munnange yavuddeyo of recent n'avaayo n'ayogera obubaka n'abusindikira eri mwana mulenzi Eddie Kenzo. Omukyuke muno Eddie Kenzo ekisinga omuluma kyakuba muno aspendingako time ne muwala we amanyiddwa nga Amal. Amal ono bagenda okubanga bawukana ne Rema. Amal yali atemeza mu gy'obuto between enaku etaano. N'agamba omwana wange she is very young okubanga talaba ku taata we, at least munzikirize mumpeyoko omukisa mbeere nga mulaba. Mujjukira ne video gye yakola nga akaaba ne bwe yakomawo ne kampayi kino kyokka twali nga tugenda okulaunchinga festival kye yaŋŋamba njagala kulaba ku muwala wange amanyiddwa nga Amal. Ne munnange kyannaku nnyonyonyo nti no Evelyn Namulondo yavuddeyo n'abutula ebimu ku byama ebigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana ono omuto amanyiddwa nga Amal ate ne taata we omuto amanyiddwa nga Hamza oba dokita bw'anaaba nga dokita nange naaba mu dokitaali. So Evelyn yagambye ki Evelyn Namulondo ono omukwano gwe ne Rema gulastinze for almost now coming to 6 years era nga aliwo mbulamu nga Rema akyali ne Eddie Kenzo, n'abeerawo ne mbulamu nga Rema yawukanye ne Eddie Kenzo, n'abeerawo ate ne mbulamu nga Rema afunye omusajja omupya era nga kigambibwa ayinza okuba muno Evelyn ono y'omu ku baafunira Rema omusajja ono era y'omu ku bagezangako okuzibira ebibi bya Rema. Eddie Kenzo nga mugamba ndina Rema, kumbe Rema ali ku dinner date ne Dr. Hamza. So yavuddeyo n'agamba mmwe muli ku byammwe ze kamba nyumize nti tunyumize, we are listening. The thing is Amal is so bonding with Dr. Hamza nti bano ababiri omukwano gwe balimu gusuukako ne kugw'omwana ne taata nti Dr. Hamza ayogera ne Amal era buli kaseera Amal abeera abuuza Dr. Hamza agamba where is Daddy Hamza? May I want to be with Daddy Hamza? Nti Amal takyagana kubeera na maama we. In fact Amal there is no single day yali abuuzizza ku Eddie Kenzo tamumiisinga nako wadde kubanga Dr. Hamza omukwano gwalaga Amal muyitirivu nnyo. Bwamuletera bu sweet, bwamuletera bu ice cream, bwamuletera bu chocolate, bwamutwala ku swimming, bwamutwala buli wamu kwegamba bupatipati bw'abaana obulona Dr. Hamza abeera ne Amal. Nagamba muno Kenzo nze nkusaba ekintu kimu, just relax, get another woman kasitoli na muwala omukulu okitegedde beera eyo weewummuzeeko. Yamugambye akisi yamugambye weewummuzeeko, relax. Okitegedde fa ku bizibu by'okulanga odde Uganda, va ku bizibu by'okkaabira omwana kuba ye omwana takulinako, omwana takkaabira. In fact ebifaananyi bya Idi bye walaba nga tucelebratinga Idi, omwana yali suggestinga ne colors agamba me I want to put on black and mommy black and daddy black with gold. Netugamba bannange Evelyn ng'okisussizza ko Namulondo mwe mulinde no n'akayimba Rema kagenda okuddako fulumya mujja kulaba nga Amal omukwano kwogera ku mukwano gwa Amal ne daddy we Hamza, daddy omuto. Netugamba ye naye omwana ono twali wali mu kukyala tulaba ng'omwana yeeyagala bulungi n'agamba ebyo byagwawada Smith Konzo wanji muli kubikadde nnyo n'agamba era nze njagala kuwa Kenzo amagezi yandefunidde ekikyala awo ne bazaalayo omwana. Amal n'amwerabira kubanga n'akamotoka ke yali yamugulira kalwawuumu kalina omutambuza omusajja yamugulira dawiishi ate n'amusaba n'amugamba sebo vaayo weetondere Dr. Hamza mbuno ogerako muno simanya muno tayagala mwana wo simanya biki yagambye vaayo weetonde. Tugamba bannange Evelyn bamusasudde kiki, but anyways entalo zikyagenda mu maaso naye nga ye Evelyn Namulondo yagambye nti Kenzo aleke Amal kubanga omukwano gwe balimu ne mwana mulenzi Dr. Hamza oba Hamza muyitirivu nnyo era talina nagukwatako. So ensonga zigenda mu maaso okuva eri mu maka ga Rema ate ne Dr. Hamza ono ennyumba ya Rema eri Namugongo tennaggwa, tujja nkyagezaako gifollowinga ate ngezookola muno tugezaako kikwasaganya. So ebintu ebiri naye katweyongere mu maaso n'olugambo lwaffe amule go nkyalina maanyi nnyo amanya n'eddoboozi nze King Smith olwali yagenda wansi awo n'obyanga osubscribinga ate ojja kubanga ompaddeka flying kiss nga ngenda okakwa. I love you.